then nenkubira Emma nemugamba Emma kyekiriwo kati Emma of course era bimanyi Emma nazadde biki naye omwana mutankana Emma ngamba tukoze temugamba Emma ekiriwo mpe namba ya Wange ina kyali walimu aina laboratory she can do D.N.A nyamba nkoleki tukole omwana D.N.A nga mpe namba ya gayi bamuyita Eric tukubira Eric kyakiriwo nze bote Emma ono kyali wange biki twagala D.N.A ngomya tutali mitwalo nkaaga. Okay, me and my brain was with bali abantu nga ekyamazima nga buli kusaidi yabali kati nze ng'omuntu n'omutima gwange ne emotions zange nga naffe tuli kusaidi eno tugamba nedda so kati my brain wanted to prove to me that what you're fighting for is not yours. Atwingira mu laboratory nga tukola ki omwana nga akaaba bane naye gwe nati abasawo balina boy lwakuma yafumita omwana akana akaakaaba amazima nakaaba yakwata omukono bwati nakapa naye nga lwamanidde omwana tomufumita nga bali kalika bane ate nempuye ennaku bambi naye ate newe kabaka lwaddira bakafumita kati nedda nze mba saagala lumya mwana akaana akaakaaba akaereka omukazi nga tawulira kati najjako omusawo lwamaliza nakola ki nakatwitingawo bulungi omwana yakaaba bambi ate nempulire nakulinga baba ninga batubireke Already bamaze. Ekyaze boy amazima that eyo process yanuma ge mazima nakati kintu sometimes ngena nenchijukira ne nimjagalo kaba kyanuma by the way. Kubuzaako omulabi wa Brown Skin Events ogamba otya webale kubanga okyalaba channel yaffe eno webale kusubscribinga likinga tukomyewo n'omwami Nasuldin Haji Mulamba myaka emito nga era musuubuzi he's a businessman mbozi ye about how his relationship got spoiled due to a number of reasons. Abalade naffe nkimanyi kati you can relate abadde taliiko okuzaako emabega Amina Soulin yali muntu ali wa bulijjo akoze businesses ze asazeewo agende ebweru bulamu nga obumanyi bw'abavubuka mu Uganda alese mukyala we bali komyewo zadde omwana gwatali sure nti oba wuwe nga omukyala ye akakasa nti omwana wuwe. Nze akutuliddemu olwaleero nze namba Zana Hido omuweerezaawo tobale kuba naffe ate na subscribing anyigako tugende mu maaso. Mami Nasuldin Wange nyako oyanjulira omulabi wa Brown Skin Events omulundi omulala mu bitiibwa byo byonna. Siina bitiibwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salama. Amanya gange nze Matovu Nasuldin nga ndi musajja musuubuzi because ne part timing driver so kolerawo mu town mu Kikuubo ekizimbe bakiyita nyumba kubwa bakiyita Tulukarwa Park. Business yange oba edduuka lyange baliyita Kitchen King tutunda bintu bya mu nyumba so yeah obulamu bwempangaliramu munnange. Twasembayo nga muzadde omwana ne mukyalawo oba yali mukyalawo. Yeah. Of course n'oyogerako n'abakusingako bakuba bakulu mu family yammwe. So were they happy, they were excited about it, they welcomed the baby oba waliwo embeera? Kakati actually first of all njagala okukola ki just a minute kye nerabiddemu ku katono. Naye njagala just to give round applause ku basawo b'eddwaliro lya Komamboga. So eddwaliro lya Komamboga bambi bakola ki batuzaaza bulungi nnyo so everything was good. Kati nga bwe nagamba twatuukawo kiro nakola ki sawa 11 ku makya bwe twasula then 11 ku makya n'azaala. Kati bwe yazaala nenkubira abeewaabwe ne bagamba banange omukyala akoze eki asumulukuse so abeewaabwe baali happy of course baali happy tebamusaze azadde normal birth so everything was good. Kati bwe namala nenkubira mama
mama wange omuto ne mugamba n'asanyuka kakati nenkubira senga wange senga wange ne mugamba alo senga omwana azaliddwa biki so for her she was shocked nagamba hey azaliddwa okay well and good but naye kirungi kasita azadde kati olwo ali atakonza ali bulungi everything is okay ne mugamba njagala mukuleetera omwana omulabeko nangamba ojja kumuleeta naye nze sisanyuse naye ojja kumuleeta actually nga tulina ku simu awo nagamba kati yasooka nakwina mama wange omulala akitegeera kati she was happy teyakifaako nnyo kati nakwina mama wange mama Nisha mama wange ne mugamba mami hello nzadde nangamba ozadde koze nangamba mu mukazi wo ow'ebbali oba ow'ewaka kati ekituufu twali tutali mu bukawundo kakubya eddirisa kati ate gwe bali bayita ow'ewaka kati like I told you ensonga zange nenjagala zemalira ngeri ya kisajja nze nganze so mami actually I wanted to give them a surprise gemazima nali njagala mbawe surprise kati nemugamba mami nemugamba munaye nazadde nzadde nangamba ow'ebbali wazadde mukazi ow'ebbali oba ow'ewaka nemugamba naye siina mukazi gwe nali nkwanjulidde of course ow'ewaka naye ngenda mukola ki nja mukuleetera omulabe official naye wewaka si w'ebbali nangamba kakulike weebale that was all teyayongerako kirala wanange omutima like kyanuma kati gwe muli mutima gwo wali owuliranga gwe you felt like they shouldn't say that kati ekisookera ddala to be honest mami before twalinamuko just obutakanya ng'omanya of course tuli bantu kati waliwo kemabegakaawo mami yali alina byeyansaba kati nesobola bikolaki nesobola bikola olwensonga nalinamu embeera y'omukyala nga nkolaki nga nkwasaganya okitegeera mukazi nga ali lubuto biki kati ate nga mami tulina bye tuyisaawo kati ne mufeiringa kati nanyiiga kati nze ekyanzijira ku bwongo her reaction nalowooza nengamba kati mami olwokuba I didn't fulfill her stuff maybe she's not happy with me nze nalowooza nti yanyigira lwabiri okitegeera kumbe nedda like mu bwongo bwe teyasanyuka like cause after all she told me nze nabitabo nemanya ono kati omwana siwe bamuzaaliddewo era kyannuma nnyo actually kati we namugamba nti nno ABCD n'ateekawo embeera kati nakuira brother wange namugamba Hamza ebyanasulu wabitegedde nabitegedde yazadde biki namugamba naye omwana okakasa wuwe Hamza was like omwana we biki naga nidde tekisoboka okitegeera tekisoboka oyo omwana ebbanga lyamaze wana eno tasobola kubanga akola ki ng'alina omwana okitegeera buno obudde kiba kibulamu biki oyo abawala abo bayaye abawala b'omukibuga namugamba yeesonyiwa abawala biki okitegeera kati ngaawulira ennaku gwamuzadde kale nze nno nga si byendiko nze ndi eno tuli mu gudi kudde naye nga byabigamba brother wange nze tuli eno musanyu ga mwana kati munaye omwana bamuzaala nga 3 ogwokusatu nga 8 ogwokusatu luba lunaku lw'abakyala yali mukyala nazaala omukyala ku lunaku lw'abakyala so it was happy for me actually kakati tumaliriza ebyo biggwa omwana azaalibwa kati omwana nga tumutwala of course enyazaala omwana nga yakazaalibwa simanyi mutwale wajjajja because I could not handle the situation kitegeera ye mwana asoose tekibeera kyaki ebiseera bisinga ng'omanya abalenzi abato abamu kitukaluubirira abamu baba fine nakyo naye kati nze nganze nali nkyagala nti asooka agendeko ewa mama we bamunyiga ebiki bikyane kati nze male nkole ki
after like a month or 2 months akomewo. Secondly, twali mu kisiibo, try tugenda mu kisiibo, so ne mugamba manyi, let's use this chance, tuli mu kisiibo, ngende wa mami akoleko nange nga bimala okusiiba, then we shall reunite again. Of course, yeah, it was the plan. Munange nga agenda, kati bwe yagenda nesigala nga tuwuliziganya nga leeri nga nze ndi eno kati awo. Oh, wona nga you're still sponsoring them. Of course, nga mutima gwo temuli mu doubt yonna. Tewesikamu ko n'ogamba. Doubt omwana n'olwali omuzaala bw'ati ndi mutunuulira ne omwana yali mweru, akaana kalungi, akaana keeru, ate nze nno ndi muddugavu. N'omukyala naye si muddugavu but alinga ggwe. Muli awo si mweru si muddugavu but si mweru. Naye ng'omwana mweru ne ngamba yi kati omwana omweru mu bantu abaddugavu. Kisoboka. Features to wakebera kugerera wagote wakebera pasmate mubimanyi. I don't know and like of course of it tunako formality but kati nze nganze I'm green sina kyemanyi. Kati munange nga tumaliriza ngabera wa mama we okitegeera kati naye nga nagamba my heart and emotions zali attached ku mwana ku muntu ne family, you know, but the brain ekyamazima obwongo bwange tebwakirimu. My brain was running what next, naye ng'omutima n'omwoyo byo biri eyo okitegeera beri badagala nga byatula, naye obwongo era ekyamazima kyeboogera kituufu omuntu obwongo bwo bwe bukusiba oba bwe bukusumolola. My brain could not rest. Kati nga ngamba manye ekiriwo omwana ono kati nga senga wange kati one time nali ne bakyali bange twali tugenze kuwuga, twali tugenze ku Georgina, like happiness fun bichi I always move with my niggas. Kati omuyaye nga senga nkubira ngamba gwe sekawere kyekiriwo bichi dedede oli bulungi omwana ali atedede wamututte ku musaayi. Ano yangamba sekawere kyekiriwo oli bulungi kati nga yalina bye yali anjagaza. Ne mugamba ndi bulungi, ne mugamba naye senga njagala kuleetera mwana omukole ki omukebere nga obudde bukyalako omulabeko. Nangamba tomuleeta as frank anyangamba tomuleete wange ize ffe tetuzaala batatuuse kyankuba wala kyankuba and to be honest senga wange vane kwebyo no yasinga okunjagala like mwagala nnyo nga nkugambye she could not hurt me ne olaba yangamba ekyekigambo yangamba tomuleeta okujjako ng'omaze okufaminga nti oyo mwana wuwo naye kitali ekyo munnange nedda ekitegeeza singa omwana oyo katugeze baali bamuzadde nga premature wadde ne bakitegeera premature ng'ebbanga eribulayo lyeyo it would have been okay baali badde at least batankanamu nga yeah true naye ebbanga lyeri ebbanga omwana esooka yazaalibwa successful omukazi buli kimu kyali good naye bamuzaala mu budde bwe batabaze ebbanga nga terigatta kyokka kyewuunyisa nga senga byalowooza ne mama byalowooza kyokka tebabeera wamu. Mama abeera mpererwe, senga abeera kijabijo, abeera kijabijo that side si nti bawuliziganya just bantu bakulu naye senga nga bwe namunyonyola kakati munayo omukazi biki nangamba bwe mwana siwo the same thing ne mama bwe yaŋŋamba naye bwe namunyonyola naye mama nga naye sewo nangamba banange nafuna trauma nenga naye banange nekati ng'obuzibu bwennyina ekyamazima nali I was a prisoner of love ng'omwana mwagala n'omukazi nga mwagala kati kyekyali ekizibu kyange kati nga people tell me the fact yeah I could not decide nengamba naye omanyi nedda baaba kati omuwala ng'ali waabwe kati nga yangamba ebyo tomuleeta biki naye nsirika. So nenkubira Rahma oyo muwala wa senga akola ki kati she was doing kati oyo muwala akolera ku eddwaliro baliyita Saidi Abubakar but she went for upgrade nga na specializing mu mannyo okitegeera kati Rahma nga inagamba ye musawo wange yazaaza yanzijanjaba everything kati nga kuya Rahma nga mugamba manyi Rahma ekiriwo njagala twala mwana ono ku D.N.A. Any idea? Rahma nga ngamba nedda sango musawo not as a relative
namugamba ng'omusawo namugamba oyina connections in that department lwakuma nga ngamba sikola ki sirina naye nga lwamune uli musawo the thing is mama byemukola nangamba kankube kuwe ku busimu feedback gyanziriza nga bagali 7,000 nangamba tewali sente lwakuma nyamba kaba mama nangamba I have tried but you know nangamba kati newangamba lwakuma kati oyo kamufiise kati nenzijukira nyina kyali wange twali nabeera koko naye nyina mikwano mingi bamuyita Emma kati Emma yaŋŋamba alina obbiwe akola kiruddu naye akola mu labalatole naŋŋamba basobola okukola D.N.A ku 20,000 oba 15 then nenkubira Emma nemugamba Emma kyekiriwo kati Emma of era bimanyi Emma nazadde biki naye omwana mutankana Emma ngamba tukoze temugamba Emma ekiriwo mpe namba ya Wange boyina kyali walimu alina laboratory she can do D.N.A nyamba nkole ki tukole omwana D.N.A nga mpe namba ya gayi bamuyita Eric tukubira Eric kyekiriwo nze bote Emma ono kyali wange biki twagala D.N.A ngomya tutali 6,000 nga tugamba 3 ga mwana 3 ga taata nga abanaye tukoze tutya D.N.A kaye kati olwo planning ebyo mukazi takimanyiiko first of all teyali waka yali eri waabwe okitegera yali waabwe kati actually n'okusaba nze akakadde nga njagala nange neetereze ng'omuntu okitegera ya kati jjukira omuntu obeera naye ayinza okulemesa olowooza nga njagala you know kati omukazi bwe namwejjaako ne ngamba okay let me focus let me concentrate nga nsooka noonya aba D.N.A awo kati Emma nga ngamba kati nga tukubiraganye nga tumugamba Eric tumukabirya Eric nga ngamba mugenda ite 5,000 25 ga taata 25 ga mwana konze ya nga mugamba naku meka kati by then yankubisa naku 2 ndingamba really ngamba nakwezi leta sente nga ngoli woba owulira abikugamba ebyo byonna nga gotowuliramu nti I could not feel any pain. Chenali njagala okuprovinga mwana wange. Actually ngane asa njagala. Kulaga bali chembade mulowooza siwe kiri. No, actually I had to prove to myself as well. Like I told you, my brain could not rest. Actually my brain was with bali abantu. Nga ekyamazima nga buli kusaidia abali. Kati nze ng'omuntu n'omutima gwange ne emotions zange nga naffe tuli kusaidia eno tugamba nedda. So kati my brain wanted to prove to me that what you're fighting for is not yours. Do this and this and this and then chill ojalaba webyekola byokka munange nga nkola ki bwe kyali kati Emma nga nfuna sente nga mugamba you know nga mugamba how do you see if I give you a half then ntina half endala nga ngamba ye kati this is the funny thing kati omwana ndi musiramu omwana wezibere ennaku 7 bamukolera akiika naye bamusalako enviiri kati yagenda kati jjukira omusaayi gw'omwana siina ngeri kije ngufuna omwana abeera ne maama we 24 mwana wa wiiki emu how could you get the blood kati before nga nagugolinga ku internet ne ngamba omwana bamuggyako batya omwana like wachokera bacha D.N.A tujifuna mu bbanga ki nimwangamba omwana nga yakazaliwa bwati actually there is even a formula even wabali mu lubuto you can still collect that samples ningaone atinga bano bakambwe kati sani bagamba omwana nga yakazaliwa what aba eligible kwanza what ngambi bili ku Google nembi kugolinga nko byonna nendaba weba positive ebere results zibera zita weba negative zibera zita kibi kyo musawo biki byagamba boy awo nafuka Mr. kunonyeza nga anonyeza ko nga wakabira mugondi yange kuliko DNA kubera ko D.N.A ba eri muchi malusu mubiri sibanye njala biki kati ngampita mama wa Muwala so there was a coincidence omwana jukira kunaku 7 bamugema jukira bazali bamugema ne kunaku 7 bamugema kati nze ngamba Muwala leto omwana tumutwale mu ddwaliro tukole ki bamugeme however bwe bagema omwana oyo
nyina musalako enviiri olw'ensonga hakika yo bagamba omusalako enviiri kulwa omusambo omujjako enviiri ezo n'ozikola ki like kale ebya ddiini n'ozisaddaaka biki naye bw'oba nga tolina busobozi bugenda kusala mbuzi oba mikolo ate enviiri zo zijjeeko okitegeera then lw'onaafuna obusobozi olukola emikolo okole ki ogikole naye nga for the 7th day enviiri zikola ki zijjeeko kati awo neŋŋamba nemugamba manyi tugenda bagema omwana tumala okugema omwana tumukole ki Tumanyi mwana mwamugemera mwalina muzza gye bamuzaala. Ya, twalina muzza gye bamuzaala. Walinayo omusawo gwali okwanya ebiseera ebyo. Oba yakugireko sapa kuba n'empiso gye bamufumita empiso basobola omukuba kaiso ne bamuggyako omusaayi. Zaalaga abasawo nti I'm doubtful. Aliwo ekibeerabeera. Abasawo bose abalaga actually abasawo bo bazaali actually nabagamba ndyambirewo nga azaala. So nemulaba nazaala bulungi akaana. So awo bwongo bwange bwali tebunnaba nalinga akirinnyeemu naba kubeera so active. Actually by then nali ndi cause jukira omuntu abagenda ozaala bakutiisa tegekawo sente simanya ayinza omusala ayinza osigala. So by then I was focusing on the life of the mother and the baby. Kati ngewewe nasimaindi ni omwana wosiwa sibe njagala nga njagala bulamu bw'abantu baneeno. And then that was the thing. Kati munayi Katonda n'amusasira n'azaala bulungi. Kati abasawo nemba wa sente zaabwe ze batusaba kati netuddayo mugundi okola ki okugema omwana ne bamugema kati bamugema netugenda ewaka so we pass by jukira abeera eri waabwe so we pass by my home nengula makansi y'abato netuzisalako enviiri naye nakyala yaŋŋamba omwana it's fine ye yali ayagala kalira ka mwana akitegeera kati nga ayagala kalira nza kalira sina kyenkagaza nze haroned kati yaŋŋamba salako enviiri zo naye nza kalira kenjagala ozinaika kalira koyagala omwana mumugabanyemu bitondo omwana twamugaba nga nkwata bwakati nga nsalako nviiri kati amanyi nzala nviiri za mikolo gya hakiika biki kumbe nsala nviiri za sampo nga nsalako enviiri nga nziteeka mu bbaasa ngati nga of naziteekaawo kati yamaliza n'agenda nga nkwata nviiri nga nziteeka mu bbaasa nga nziruka ewa Eriki ngamba ate ki kamugamba enviiri ziizo enviiri z'omwana Eriki nga ngamba ekyuma ekikebera enviiri kyafa nedda ekikebera enviiri kyafa twagala musaayi naye manyi nkayiseeko bakozesa enviiri oba amaluso wano mu Uganda no balaba olwanga nabikukolinga bagamba amaluso enviiri bikola kati enviiri kyafa ekikebera enviiri kyafa twagala musaayi nenga kanya nawe ofuse jajja ngamugamba Eriki omanyi ekiriwo oyagala musaayi nti twagala musaayi nengamba ize nga nkwata nviiri zange nga nzizaayo waka bambi nga nzizaawo kati nga nsooka mbeera awo nga mbigattagatta ninga obwongo buŋŋamba ngenda kuggyako nti omusaayi gw'omwana how munayi Katonda anasaasira kirowoozo I got an idea bandi awo lwamma nga nkubira essimu no before teyankubira essimu yampeereza ka advert nga ŋŋamba kati Rahma she's a general doctor era akolera ku Sairina Abubakari she wanted to upgrade okuva mu general doctor specializing mu mannyo era ye course jabada pursuing ayagala kubeera dentist kati mu internship mu ddwaliro internship yagikolera Mengo Hospital Mengo Hospital waliwo wansi waliwo eddwaliro era ali aba students bakola mannyo kati nga ngamba tulina promotion gye tukaringa out twoza amannyo tutereza amannyo okitegeera jjukira okoza amannyo kwa bbeeyi mitwalo nga 8-10 okitegeera
kati omuyaye ngamba kati before yali ansindikira kadi ngamba manyi bobo ino buzibu bw'amannyo jangu nkole ki like I can help you out bichi konze kati rumba ne ngo butambula ngamba how can I get the sample from this baby jukira abera naye 24/7 nakuira Eric nimwa Eric chechiriwo omanyi njagalo je waka onchalire ojene ka briefcase kamwe ojenga zolabo omwana tufulumemu ebweru tumujeka akasabiti biti nimugambo kisobola ko yenkisobola nenga byonna tubigattagattanga omwana ajuka omufumita bwota agenda kaaba okitagedde mama wabuza omwana ate mu mwana ki kaaba mulundi gumu obebiri kasi nengamba bannaye nenkubirawo waliwo gayo omulala kati waliwo omuwala omulala bamuyita Linda alina boyfriend we twakuba naye ekyeyo kati Linda nga ngamba okimanyi nti nno omukazi w'omwana gwalina mudawutinga tetuyogera ku Linda nangamba kiwe nti omwana ekyamazima Linda yali wano mu Uganda Linda yali wano mu Uganda nga naye gwe ne boyfriend we muli bweru tuli bweru Linda twakomawo si mukwano gwa mukyalawo naye mutima gwe naye ng'awulira muli omwana oyo yaŋŋamba of course nabikaawa ku mulimu tinanga wazadde koso nazadde nangamba dini tekisoboka mana nawulanga buli omu nawulanga ndi heartbroken Linda actually just even Linda amiyaga she told me tekisoboka mana nimugamba kati wati tekisoboka can we prove nangamba nyina ba doctors nga nkuira doctor yangamba nyina ba doctor babiri omu ali Mulago mulala ali Mengo bakuzaalisa ya gynecologist Dr. Amuza ngankubira bagayina mwabatume Amuza ngankubira omuyaye nga mugamba doctor kyekiriwo nga mugamba this is the thing omwana nakomawo nga 2 ogw'omusanvu omwana bamuzadde nga 8 ogw'okusatu is it possible so nga ngamba katubale nga musa ngamba tekisoboka kwanza what ngamba tekisoboka oyo nga mujjako nga bampa obwokubiri nga mukubiri ade same sowe musawo nakomawo nga 2 ogw'omusanvu omukazi azadde nga 8 ogw'okusatu how is the mathematics nga ngamba tekikola ki tekisoboka olw'ensonga nga omusawo ng'abimbalirana ku ssimu ngamba inazaala mu Gwakuna oba mu Gwakutaano oba late mu Gwokusatu but the late thing nijugano yazaala earlier mwana gwe nenzigwamu amaanyi so I had the reasons to do a DNA kati omusawo ng'angamba leeta omwana omugambe twagala collectinga anti namugamba kati ngenda kukola ntya nanga nedda kwata mama omwana obaleete mu ddwaliro obagambe oyagala DNA samples za mmwe mwenna mumwagala genda bweru biki nengamba agamagezi g'omusawo nenga goba nenga vaako kati so back to Eric kati awo ng'obwongo butambula nenzijukira Rahma yali ampereza posting agamba ayagala kola ki ayagala kola mannyo kati nengamba nenkula Rahma nemugamba Rahma manye ekiriwo ngamugamba teesa ngamugamba Rahma I have got an idea ngenda kuyika Shani ajje namuza ofa yamanya ekyaliwo nangamba weeri oyagala gakola because I think we need to do someone koye nti nemugamba ekiriwo kitugenda okukola ngenda kujja ne Shani omukola amannyo omwoza amannyo naye my target is not you washing her teeth my target is njagala tumujjeko omwana I want to collect blood samples mu ddwaliro baagala musaayi enviiri tebyakoze nkulava Rahma nga ngamba weesirike tukikole ddi nga mugamba even right now we can nga nkubira mama wa mwana nga mugamba manya kiriwo baby girl ati jukira you know lengo inagamba of course nali mwagala nga naye njagala kati nga everything I could suggesting atireetera mulayini ya mwana nga mugamba manya kiriwo ati kati mama Lishba you know I want to give you a gift the gift ki nga mugamba kitebe no tell me don't be surprised nga mugamba ndagala kutwala bakozi amannyo ga shining are you for real but thank you nga mugamba so kyetugenda okukola jalo tugende mu ddwaliro so tomorrow let's make a program thank you
nga ekera nga tegeka mwana nga naye yetegeka nga mugamba wetwesinkana nga twesinkana emmengo kati nga ngamba lwa kati of course bamanga ajja balabye ku mwana awo biki obimanyi naawe nga bamuwaddeyo ne kasente so we were happy kati nga mugamba ya nga tukwata nshani nga tumuwa nga bamuwa musawo agenda omukolako nga amujjako data kigwani obimanyi naye abasawo smoking abanya biki oyagala goza kyekyo katolina gakuluma lere nti ye nga bayingira kasenge nga nkwata mwana narahuma bayingira eno twayingira laboratory equipment zali already namugamba ndeta mwana tumujja twagala musaayi so nga ategeka equipment mpiso buno butest tube biki gabitegeka kati nkera wetwajja nga ali set nga nange ndi set tutuuka nga omuyaye nga ayingira mannyo nga bamukolako it took like 1 hour omanyi ekyo process bampanvu onange bajinkolako by the way so kitwala essaawa namba kati that's how we got the time atuyingira mu laboratory nga tukola ki omwana nga akaaba bane naye gwe nati abasawo balina boy lwakuma yafumita omwana akana kakaaba amazima nakaaba yakwata omukono bwati nakakuba naye nga lwamanidde omwana tomufumita nga balikalika bane ate nempuya ennaku bambi ate newe kawaka lwadde bakafumita kati nedda nze mba saagala lumya mwana akaana kakaaba akaereka omukazi nga tawulira kati najjako omusawo lwamaliza nakola ki nakatwitingawo bulungi omwana yakaaba bambi ate nempulire nakulinga baba batubireke ate lwadde bamaze ekyaze boy amazima that eyo process yannuma ge mazima nakati ekintu sometimes ngenda nenkijjukira nemujagala okukaaba kyannuma by the way omwana nakaaba kati neri mama we bamumaliriza mbu omwana wakaaba nene amabere gaba gamuluma mbu mugasaanuuka ehiya obabayo nga tumugamune omwana nga badde akaaba njala ebadde mukola ki emuluma ng'amuwa amabeere ng'ayonka nga nkwata kaki kasampo nga nkakuba nsawo kati nabuuza omuyaye gwe omusaayi gumala like period kinga tegunayonooneka nangamba it takes 1 day just give it to me before 1 day konze ekitegeeza nalina obudde nga nkwata musaayi nga nguteeka mu nsawo nga tukomawo mwana bamutreatinga biki nga mama wamu amukola ki nga amuyonsa awo biki nga nkugambe yali akyali eri waabwe kuswali tukyali mu kisiibo kitegeera kati nga of course nga bali munyiga kati munange nga shani adda waabwe nga muta nga addayo waabwe endejje nafubutuka omusindi nasibira mulago namugamba sebo Eric tokyalina kyonna emaali yiiyo tiye ntiye nga nange laba nootinga alishiba oba 1 month nawandika ko Matovu 27 years father daughter nabizingamu nga muwe emitwalo 4 nga tuteesa nti emitwalo 10 ngenda gimuwa nga akoze ekyo nga biwedde gye mitwalo ameka 5 nti ye ekyamazima gaye yanyamba kwezi yansaba emitwalo 5 nangamba nange kwezi zo zaali za laboratory nangamba nange nfunireyo akazike era kye nakola so it costed me 550 nakwata mitwalo 4 nga bamuyaye era yagasasula nogasasula teyali ako yadde kyo nakiraba nga mugamba kati tukoze tutya enkyanzi kime ngamba nedda baaba bitwala weeks 3 nga nedda newe wangamba nnaku 2 nangamba biveeko ebyo nali kola ki nga ngamba omanye ekiriwo nze tebindya I've given you the samples ez'omwana n'ezange I see nga ngamba gwe kakkana mwana gwe ngamba senga nga nkubira nga mugasenga okimanyi nti nfunye omusaayi maliriza koye nti ye nagamba awo nno kati nanga kati awo ndi ku side yo naye ekitali ekyo I'm not welcoming that baby nongasenga lwaki olemezaamu omwana muto byebiki kigana kola nsobi biki muli batono ate onaawuza n'emisaayi egitali gityo
ngamugamba by the way n'ensonga tuli batono ate tugattemu egitali gyaffe nga wiiki eyitawo tugenda mu yokubiri tugenda kati after they giving the blood waita wiiki emu Shani n'akoma kuba n'ekizibu kyali kiweddeko yiddi nga tumaze n'ojjirya Shani n'akomawo ewaka tutandika obeera ffena naye nga mbeera naye ekyamazima nga omutima gungamba this is the last time I'm with this girl natuuka nempanika kososa kungamba mama yakigaanyi senga akigaanyi nelinda just a mere girl yangamba nedda nengamba niyo manye ekituufu maybe naye nonga bwe nsaala omanyi kyensaba yala saasiraisa tuzikomewo nga wange nga kyensaba I was attached to the baby nali mwagala like I've told you I loved the girl I loved the baby nali mbagala ngemazima kati yeah so nina true love by the way kati munange banaita kubakalango kati simanyo bakaisa batakaisa but gamazima when I love so kuba olaba actually narwania n'omuntu naye already yankolako dda ebibi naye I could you know I could forgive I could feel your pain naye nga tubeerawo na mama Alishba naye omwana yakaaba omwana nga akaaba anyway ebyo bya bulijjo just mwana ino kaaba era nga tebindya kozi waliwo period y'obwoka simanyi obwoka twali mu ebyo sinaga yakaabanga but to me it was okay because bya bulijjo kati waliwo atakaaba bakaaba naye nga tumusitula mwana tumusitula mu mpalo enkeera bwengenda bwenkola bwenkomawo of course obimanyi kakasi omwana ng'ebbanga liyitawo Eric nga tankubira ssimu omutima ne gubwatuka bwetwa angamba njagala emitwalo 15 no nasooka nemukubira Eric tukoze tutya weeks 3 zayitawo gwe kakana biki nensirika wiki yadako Eric tukoze tutya ku Lwokutaano ngenda bikuwa Eric tukoze tutya ku Lwokutaano omusajja Charles Manya meetinga approvinga n'ebiza tuzawedde naye zikyalimu approve kozi ziri zitya ngamba leeta sente zaffe ku Mando bipiking nga nkuna sente ku Sunday nga nzimuteerako sente ze amugamba Eric tomanja mpa results omusajja teyazze ku Monday ajja kujja ku Lwokubiri banyinga Eric kikyonkola ondwisa ku Lwokubiri omusajja taliwo ali mu liivu adda Lwakutaano naye Eric oba wamalayo ngamba nengamba muli mutima mwenkambirike oba wange basi wange kali walli kasa nengamba mpulira ennaku ati kiriwo ngeno ewaka jjukira osasula ogula gundi pampa So you were trying to quick up the process to reduce the cost. Yeah. Nga gwe nagula pampa negwe teri naye banaye batata big up all fathers. Ngomanyi pampa. Olaba omwana bwogula amata oba olugoye manya agenda ganywa oba olugoye agenda lwambala. Naye ngomanyi gondi pampa. Obanga osuula eri ssebo nga basuuli. Anyway, naye tebyannuma sijja kulimba era sikyogera mu bubi just it's for the fun side. So myenga sente basuula nsuule. Muzate basuula nsuule. Era batata bonna boy big up because man akakaseera ako. Mwese baba sente omye aba obubiise babukola mu sente. That you spend the money. Nga basuula. Nga basuula. Ngangula zi pampa. Ali ngangula zi soft care. Abona nga mwagala mwa byakabi. Kati waliwo yaleeta bino zimanyi bicute waliwo simanyi cute ne waliwo ne brand awo ebirala sayo twagala first class wezinaaba buli omwana waffe kati omyenga ngamba manyi Eric kankuleke